mwasiibye mutya tuli mu Saudi Arabia, mwasiibye mutya bakadamba bannange, ntuusa okusaasirwako eri famire ya Gen. Kasirye Gwanga. Kitalo nnyo kitalirirwa ddala ekiri mu nsi yaffe Uganda. Bakadamba mwenna gye muli mbalamusizaako. Ekirala kye njagala okubagamba, twekwate ku Mukama Katonda yekka yagenda otusobozesa okumalako ne bano abantu. Buli omu ali mu kiyumba kyonna kyalimu, abasiraamu musaaleko, abakatoliki, abaprotesitanti, abaseministe, funako ku budde osabeko. Nsigadde nze Kadaama nsinzidde wano Saudi Arabia. Rest peace. Mukama Katonda omwoyo gwe aguwummuze mirembe. Gen. Kasirye Gwanga.